abasawo kabayimirirawo kakati buli gwe bayitawo gwe bagema mu ngeri nga ya mudigido naye simanyi seeka bwona omukola wanjeka wa mulembe seeka wa mulembe kale seeka wa mwakaswida simanyi bulungi byonna kale gwebeera wali beeraawo ngaasikaani ng'omuwanga yokuba empiso ya kale batereko omudigido bano abaana akumanyi ebaalibuze embeera mu kiseera kino bwetyo bwebeera ebintu by'okugula poloti bwebityo bwe bibeera mutabanija katuma jangu owereza abaana battu bano enkulu waliwo awo genda baawo embeera bwetyo bwebeera ssebo tusanyuse okubalaba naffe tusanyuse okubasanga buno obugalo n'enduulu n'emizira by'owulira babikubirammwe kati naffe tulina essanyu kyali kibaddewo ne tulinda abako ne batajja naye bwe mba muzze alhamdulillahi rabbil alamin saba allah akkirize bye tugenda okwogera bibeere birungi gyali ate bibeere birungi gye tuli saba allah atwanguyiriza ensonga zino atugiremu obusungu bwe atuteerewo ekisa kye ya rabbi era ndaba abasanyuse mu tenti eyo ne sayidi eno kati essaawa eno saba tukkirize
tumale okuzigatta inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bano be bagenyi baffe obwedda betulinda si byakuba kuba kajojijjoji wa bibuuzo ate muli ludda wa atoba kiki atoba kiki saba tukirize tugatte eddiini emu busiraamu. Sheekhe nga bwe waze ne sheekhe omulala badde kusabukirize omumpeere basukire eyo atuwe edduwa egatta eno n'eri nange njajja egattako mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinatandika dduwa mu butongole Eso. Tuli basanyufu nnyo okubeera nti tutusanyukidde ate naffe tubeera nti tubasanze. Amina. Ate ntubasanga nga mwatetegekedde dda. Eso. Amakulu mwatulinze bwadda. Amina mashallah. Ekyokubiri Eso. kyetugenda okusaba Eso. tujja kusaba Katonda aluŋŋamye omukolo gwaffe guno Inshallah. ekyokubiri aluŋŋamye ebyo byonna ebinaakolebwa mu lukuŋŋaana luno oba mu nsinkano yaffe. Inshallah. Ekyokusatu tujja kusabira bano abantu ababiri omuvubuka n'omuwala abafuuse ensonga ffe okukuŋŋaanira wano mu bungi. Ekirala ffe tuli bangi nnyo ate nkakasa nammwe muli bangi ddala, naye okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga mu nsi muno tusobodde okujja nga tuli ba muswaba, n'ekyokubeera nti tuli ba muswaba tusaba Allah ensonga eno mu bukulu bwayo agiruŋŋamye agiteekemu omukisa, naffe kennyini aluŋŋamye ebyo bye tugenda okwogerera mu mukolo guno n'ebyo tugenda okukola. Ng'abasiraamu nja kugamba nti al-Fatiha. Amin. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmani rrahim. Maliki yawmi ddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم إنا نسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود. آمين. يا من يحمده كل محمود. يا من يطلب عنده كل مفقود. آمين. يا من يفزع إليه كل مجهود. آمين. يا من سائله غير مردود. آمين. يا من بابه عن سؤاله غير مسدود. آمين. يا من رزقه وستره للعاصين ممدود. آمين. يا من لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود. آمين. يا من لا تجري عليه حركة ولا جمود. آمين. يا الله يا رحمن. آمين. يا رحيم. آمين. يا ودود. آمين. يا راحم شيخ الكبير يعقوب. آمين. يا غافر ذنب داود. آمين. ارحم عبيدا خاطئا لم يوف بالأهود. آمين. إنك فعال لما تريد. آمين. يا بر يا ودود. آمين. صل على محمد خير مبعوث آمين. دعا إلى خير معبود. آمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين آمين. أهل الكرم والجود. آمين. وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم بحق هذا الدعاء آمين. وبحق سورة الفاتحة آمين. وبحق أسمائك الحسنى كله آمين. وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سهل لنا لما نريد. اللهم يسر لنا ولا تعسر. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. أي الله كنوتوف ودوين وجتوك سما نوتوف وسورة الفاتحة نامن يقام رونجي na kusayira kwaffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayi Allah tukusaba oteeka omukisa mu mukolo gwaffe guno, oteeka omukisa siikana kwaffe kuno n'abaana bafuuse ensonga, bano abaana ababiri omuwala n'omulenzi obateera omukisa mu nsonga yaabwe. Ayi Allah luŋŋamya byonna bye tugenda okukolera wano n'okwogera, era tukusaba oteera obwangu nsonga eno.
tukusaba okusaasira n'emirembe wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tugaa nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran. Eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Kale twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga. Awangalisa abasajja Kabaka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era ke kamwenyu kolaba abo banyabo basanyukidde ddala era ne banyumira ddala. Kale tandika okuloma byobasanzeemu anti gwe wabagemye bonna babadde balamu wanje balwadde. Ebigambo okumanyi byakukeera okuggwako omanyi byakuba mpiso. Kasita wanyumidde omukolo muwala wange shekhe naye waliwo omulwadde omu wensanze omulwadde omu gwosanze ng'ayina eddagala lye yeetaaga nendinoonyanoonyako nengendako mu ddwaliro ekkulu nendifuna olireese eddwaliro eryo eddagala eryo bwe balimpadde eno bakwata vidiyo nga liwonya nga baliyita Lisa bimanyi era byakeera era abo abaana bange abo bobalaba okujjako ono ataasibye enviiri ye mwana gwe nazaala wano okusawo Buganda yatuyambako kusawo Muganda waawano yajjanjaba abantu ngeri eyaffe ey'ekizungu naye olwokuba ndi Muganda naye Muganda bali be balimu omusaayi omutabule abo be bakyotana bawa kati akabi kali mu kulwa DJ yabalibisizaawo awo. Mwabo tulinamu kusuubira kuzaala balongo mu ebbiri otalina mba asuubira nti ono omwana ayinza okuzaala abalongo namuwa ebbaasa bbiri abo okuba abaana obakuba kati DJ yabalwisizza bo bamanyola okumuuza mugende musumulwe dirihamu zammwe mugende musumulwe dirihamu zammwe wamma yalaguyegere sanyoya nziniramukwira ku bagenyi abalala tuli Nakasozi kuddo kikyalo kyozeeko wano bayitawo mu kisiraamu oba erinnya eryakalawo sookera ddala Sultaani adresi yeeyo oba ojja buddo wagamba muviremu akulyambuka ewa Sultaani mu kisiraamu mwekubireko mu ngalo mugenda kutwala omuntu omusiraamu. Assalamu alaikum. Twogera bino nga tulinda bali abaana bagambye okujja. I'm gonna take my time.
emizannyo wamma gwezzayo bali abalala babadde beekomamma abatudde eno bannaye mu kipavilioni mwesiibye bijja mumpeeremu akapero omwana toy alina facebook yasiyayiga omulaba alinyiga ddi oyo abasawo mulabi abaana abali amengu oli ayinza okulya ekibago kyavugula nakimalawo kati si ku ngonda gyagonda allah muteeremu baraka mu eddiini y'obusiraamu ya rabbi amumonye ebintu ebyo si byangu shiba mululya kuyimba naye bwomusanga ng'atambula sheekh otunula eri assalamu aleikum tugende mu maaso ama mukunzeeko ku baseeka bange Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Abana abangawo wala Sansokubala baba sebo. Kasimayiro kola baba Sansokubala baba nyabo. Mera balaba ababaze mweze morokettya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum nakale mubabuuzeko ne bino ebyeradde Eradde basebo. oluzungu lwakwera kale washeeyo zagaba mulimu ki Embaasi ezo eri omuntu n'olusiima olaga nti olusiima So allow me to get enjoy life. Stop and let the finish show. Every day different wala. Stop and let the finish show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Eradde banyabo, eradde eradde basebo, eradde kulika amakubo. abo baana baffe balenzi wano sheekhe abano noboolaba sheekhe mbalwisizaawo balina binoonya wabaayo emirangasa bano abaana batabudde mu kifo ky'okuba bawala bange obwama ate bo be babwekuba kale mwebale kujja seeka wange abaana balekemu eddakiika nga 2 oba oli awo bawala babe banaavaayo nezokameeza wamma kibi otyo kale baweemu eddakiika emu yokka omu yandibadde afeesinze sayize eri otyo waliwo afise sheekhe gwomanyi oba ogenda mu haki yakubiri baasi kale buli muntu alage kyalinawo I'm
kale era byabadde bikyaliwo abadde balemeddewo bwe bitandika biba byampolampola biringa kikajja otandikira watawooma naye gye kiggukira wansi ngaba kikujjako okuba lwe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sanso balabako basebo. Sanso balabako banyamu. Eradde basebo. Eradde banyamu. Buli kama. Basa mwazi tutedda. Abaana balenzi bazi bawadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Sekolabye ensanirira y'ennaku zino wanje zakimerika ate baseeka wowunye babiteekamu ssente ebisi byagwere saba Allah. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu ejja tumalira okusinziira ku budde music tumufunye. Barakallahu fikum. Ebyebaasa haji nategedde alabika embeera yatandise okubeera ng'etabangana embeera nungi. Barakallahu bawe baasa abakola babi abaana nabo byensuuza ng'olina empisa kyakubiri ng'oyagala okukola tetwagala ng'oyinamu ng'oli mukozi Katonda yagaba riziki alhamdulillah naye atalina mpisa n'atali musiraamu tetumwagala ekigambo kimu nga kyentidde kyokka era omwana yatugamba nti saagala bingi nnyo bwe muleeta obwapayapa obwona obumotokamotoka nga biwedde badde manyi byogenda okwogera tetwagala abantu banyinaze badde nsaba mujje mu ngeri ya kisirikale
mubeere basanyufu twaze mulumbe tuli mu mbaga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyinaze abampeere akamasukiro ako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebyeradde tunaabitandika enkya. Era naffe tusanyuse. Eradde abo boolaba abatafukamidde banyinaze abo bwe batubambejja bo tebafukamira tebafukamirira yadde basenga abo tebafukamirira abo bambejja tokyejja nga tunnaba kumuddiza kazindaalo abagenyi obwedda betulinda beebo wandibadde wakamuwadde dda. Alo mwanyinaze. Assalamu alaikum. Kasembeze ku mumwa kwogera ennyo. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kadde mungu okasembeza. Assalamu alaikum. Alaikum assalamu warahmatullahi. Abagenyi obwedda betulinda beebo oba betwalinze betwaniriza batuufu beebo. Abagenyi bano bange taata. Bannange mumweko kaddize sheekhe wange. Sheekhe weekubireko mu ngalo tebakweganye. Mukube mu ngalo bannange. Ye baba nazze neteese. Wazze weeteeseteese ng'ojjudde wenna. Ye baba nazze neteese. Mwana wattu n'olabika ebintu byalaavu olabika obyagalira ddala. Masha Allah. Ne gaalubindi ozirina olaba bulungi osobola okulaba. Abantu abo bonna n'olondamu gw'oyagala. Ddayo ozireete. Gaalubindi ozirinaawo. Mwanyinaze oteredde kati gaalubindi ziraba. Togaddewo bugazi kati oguddewo. Bijje nsaba okkirize ebyeradde bijja kuba byankya obudde butuliira ow'ejjokolera. Nsaba okkirize omwana oyo eyakuleese oba weetisse n'omutuleetera wano osituke omutulage ate era tugende mu kasolya omutwanjulire bulungi. So nja kusaba nammwe abateekateeka akasolya essaawa eno mu kateeketeeke. Saba okkirize mwanyinaze otuleetedde omusajja omusiraamu aliko obubonero bw'obusiraamu. Saba Allah bumukuumire mashallah abuteeke mu maka ge kinsoose okusiima ku bwange nga nze mashallah. Amannya ge tulamba okuliremu kumanya
Abdul Samadu Mubiru. Barakallahu fikum. Wali ubuda tulina yanunyo mukamwana. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Nayo wali. Barakallahu fikum. Magesa bamukadde wa Kale. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati mzaze watu wende musajja munnange Uganda ayiswa Madu Subuga mutabani wa Yusufu Mubiru muzukulu wa Ahmad Seruwano nga muzukulu wa Ramazani Kiyaga nga muzukulu wa Mustafa Subuga nga muzukulu wa Abdallah Boga alikanama balala nga muzukulu wa Namakajjo Serwanga Saawe Ekyagwe Kojja muzukulu wa Nyagozigombye Kiyaga nga muzukulu wa Mugumya oyo Jjajja Olujja muzukulu wa Kagombe Ebugonge oyo Olunyiriri muzukulu wa Kisimu Kati Onsanze Kojja Kyagwe Ogugwe Butuba muzukulu wa Kiyaga Butugutwe Namaaba Ensozi Bbye Kojja Kabulu muzukulu wa Bemba Musota Ebuddo Naggalani muzukulu wa Kirungu Ebwerenga Beddira Mamba Enangira eya Namunjolobe Akabbiro Bongolo lya Mukibira ekirala nga bwe twalugedde Baganda Abasiraamu tewali nkola ntuufu oba ennungi esinga ki Obusiraamu naye ng'Obusiraamu bwatusangawo ng'Abaganda enkola entuufu ne buzitulekera ezitali ntuufu Obusiraamu ne butuga nti ate ekyo si kituufu ffe tetusamira tuli Baganda batasamira tetusamira tuli Basiraamu ekirala tewali nkola nnuŋŋamu okuggyako y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Yazaalibwa maama nga yeddira Ngabi ate nga taata Muganzi Ali Allah yamujjulula eyandibadde atuwa ebingi ng'oli byayogedde taliiwo Allah yamujjulula bajjajjaabe kakasa nti wetusitukidde tusobodde kubasukula abandi badde batulambulira obuvo n'obuvo so baganda bange bano bajja kunyambako bwe tunaaba tumaliriza masha Allah naye ng'ekikulu kiri nti mwala kutute Musiraamu ekyokubiri yeddira ki njaza maama ekika kye nsubira Musoga ajja kutumuulira yeddira nti barakallahu fiikum nsaba tukkirize nti tugenda kutambulira mu buufu bwaki bwa mbeera eyo nti omukyala tugenda kumubawa era ekigenda okuddako ku ssaawa eno okulokola obudde nika tukwataganye taata nsaba okkirize oyanirize abaana bano mu makaago nga Ssemakawa muno oyingidde obuvunaanyizibwa ogenda kusiibula amaka gano n'omwana babakuwadde otandike okumulabirira okuva ku kigere paka ku mutwe masha Allah
ebyo bigambo by'abasheekhe naye nga nze kyenjagadde mukyo nti abataka bano tubeera nabo nga tuli mu nsonga zino nti bwobanga otuusizaako obwetaavu bw'okubeera nti waliwo ekikusumbuye era ddamu n'oyita towemalira wekka masha allah taata nkusaba okkirize oyanirize abantu mubaka muno era obabuulire tojja bawamu ekyemisana nekegende mu maaso masha allah kyalira nemutuleetera okuzaala omwana omupya mu maka gano. Tusaba allah atere mu baraka era obufumbo bwabwe tusaba allah abukwataganya emikono ebiri kubanga kati nze mama waabwe nakamana emyaka 3 ate era nsuubira nti ne muwala wange kusinziira nga bwe mumanyi nsaba allah bajja kukwatagana basobole okukuuma bbaawe bbaawe naye ebbanga limulabidde nga omwana muto bwati kumpi ffe tumuleze tuka waali awo era empisa si omuntu alina empisa embi kugamba nti azze mu kintu kyotegeera azze mu kintu kyentegeera ate ninsanga nga n'okukula kwenkuze okuva mubuto nga nkuze mulaba nga simulabako zero neki kuba kuwayira ono ankulidde mu mikono bwegiti era bwekubakulera nange nyinako emutafaali kimulezeeko era nsaba allah obufumbo bwabwe abawe baraka zadde ddungi era bagondeza embeera bafune emaali wanyi amulabeko basi waliwo bwensiikiriza nanyigira yoyo amahale wegali gamuwe sofa akusoma gwangange mwakkanya amahali Qur'ani n'emitwalo 14 kituufu ma bw'oyagala ate akusoma gwangange ebintu ebyo abirina byewamusaba era amahali agaze nago ne Qur'ani yazze nayo Qur'ani yazao no Qur'ani y'Uganda ndi mahali kwako sembere wano upasi Allah Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamdu. Kati ng'ekyo kiwedde mukadde wange agenda okugaba muwala we nkowaali oba mukwate Abdulsamad okkiriza okufumbiza muwala wange lisaufa ku mahale
ag'emitwalo 14 eza Uganda ne Qur'ani ey'Oluganda okkiriza gamba nti nzikiriza okuwasa muwala wo lw'amahale emitwalo 14 eza Uganda ne Qur'ani ey'Oluganda okkiriza mwita Abduswamad okkiriza okufumbiza muwala wange Isaufa lw'amahale emitwalo 14 eza Uganda ne Qur'ani ey'Oluganda gamba nti nzikiriza okuwasa muwala wo lw'amahale emitwalo 14 eza Uganda ne Qur'ani ey'Oluganda nzikiriza okumuwasa ddamu mwita Abduswamad okkiriza okufumbiza muwala wange Isaufa lw'amahale emitwalo 14 eza Uganda ne Qur'ani ey'Oluganda gamba nti nzikiriza okuwasa muwala wo Isaufa lw'amahale emitwalo 14 ne Qur'ani ey'Oluganda nzikiriza okumuwasa era nja kubeera naye okutya Allah n'omubaka we. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من سائله غير مردود، يا من دان له جميع خلقه بالسجود، يا من لمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود، يا من رزقه وستره للعاصين ممدود، يا من لا تجري عليه حركة ولا جمود. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، ارحم عبيدا خاطئا لم يوف بالعهود، انك فعال لما تريد يا بر يا ودود. صل على محمد خير مبعوث دعا الى خير معبود، وعلى اله الطيبين الطاهرين اهل الكرم والجود، وافعل بنا ما انت علو يا ارحم الراحمين. اي الله كلوتف وديون جتبوك سما نوبونجي بسورة الفاتحة نوتف ومن يقام رونجي. اي الله تكسبا، اي الله كذب النبي تكزوانو يروت سجوه بالنبي تسجيه. اي الله اي الله بفوك ونبي سمد نموني. اي الله بوف نغورونجي واتيو كسام فنغو واوين ووابانا برونجي ووابانا برونغوفو ووابانا بينو بنتورامو برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله نابري وانو نيوبينو نجارونو. أي الله باغالو فنراي الله بابيرينغا بفنبيوا أماتالو كوسا بابيرينغا بواسا أبانجي بابيرينغو بامانيغا مبانجا. أي الله باينين سنجي باسموز. أي الله بيرينغو زبارونغو سيزا وكفويدوينو جيبوك سوما نامانيغا مرونجي نوسيغا وفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أي الله تكسبا kiko mukwano mufumbo bwabwe kiko kushindwagana mufumbo bwabwe kiko kuwanga n'ekitiibwa mufumbo bwabwe birahmatika ya arhamar rahimin. Ai Allah kusaba okusaasira n'emirembe
Ishtiwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ay Allah tuwe birungi musimno nikunkomero tuwe birungi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ko amusalira mikisa Allah amutere omukisa mu bufumbo bwabwe, abatere omukisa mu kuweebwa kwabwe, amutere omukisa mu maka gaabwe, naffe ffenna Allah atulongooseze birahmatihi. Okuva nerisibwa kusoma bisaawo eno olisa mukyalawo era mukyala wa halal era naawe lisabise baawe wa halal so bakadde baffe bagenzi webalima nnyo bannange byonna byemutukoledde era Allah wasafiremu bulungi obutatukabubiriza obutatuwanvuya egambo ekifananyi zikwata mu ngeri entuufu yennyini kubanga waliwo gyolagani bakuza nti obaawo ate nga bakumanyi oze kweno si oba oze kuwo naye byonna yebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekirala nze byange si byansonyi omulabyo kati okuva n'olwaleero mukwatibwenga ensonyi tomala gewujja wuwe owulidde kati bano bonna abasigadde bonna bamaama birisa abamukuzizza okumulaba gweomulabiddeko abo bonna masha Allah naye ngono ennamba emu naye abantu abo bonna okuva n'olwaleero bamaama bo tumala gasalimbirayo nga tebakukkiriza nti jangu tukwataganye ono omwana mulenzi ono so sayiri eno ono yakutte muwala waffe olwaleero obuvunanyizibwa bubajjeeko okuva ku lwala ateekayo buteesi lwala ne basala ono mu bye mwaleera nti ye bebi kati akoze eki akuze mumututte temuddamu kusalimbira mu baana ba amaka gammwe ge gano agabano mugaleke temuwaayo magezi mwe bakazi bange mumanyi ogenda nga muwa abaana baffe abawala amagezi mubikomye mutandike kulagira babbammwe n'omuwala naye afunye omuki ewoono toweerayo mateeka mama. Salamu alaikum. Ekyo kijjukire nga ne bwaleeta obusonga omugamba buzzeeyo owulidde omala kubuuza mpola mpola mukama toddamu kusalirawo liisa afunye omwanyi masha Allah wabula muwe kubi magezi gobirimu tandisa kufuna masha Allah. Salamu alaikum. Namulagi wa magasa omuwano Salamu alaikum warahmatullahi kale kakati bajjajja bajja kutuwa oluvannyuma masha Sikirizewa okutemberera zikiriza nkusemberere sikirizewa okutunuulira oli kifaananyi kye batannasiiga Katonda yawunda ggwe ne yeewoonya sikirizibwa okukwatako anedda tonfuna bubi nze munno nkwegomba kulamu abalongo abalina amaaso ng'agago nkwegomba
kusanyusa ku mwana omulenzi gwatambudde naye akomba ettooke akomba ettooke naye kinsanyusizza alidde enkoko online ndowooza ne kujula butamuwaako naye leero kinsanyusizza omuntu amanyi okulya aba amanyi okwegulira naye naawe omulaba ayitizeza Abamerika kituufu omulaba muwanvu atalina budde katulinde kyaleeta dijje mbadde nkusaba okkirize haja olumaliriza ebigambo bye oteekeko akadigidde oba kaswida gwokamanyi kaleete mwana muwala kaleete mwana mulenzi ekifo kye kiri wano kiri vakanti Abdulsamad guno mulembe ga TikTok ekijja kyogenda nakyo TikTok teyaliiwo bino bya justi senga muwoyo mwaka pera azere essanyu lye abantu balage kyolinamu omukolo tebaguddamu genda kubaliriza okuwasa haki endala bwona ogendako ewamu nomoga ngenda kuwasayo nange nkubeko ku mudigido gukube kati kyakya bakulabakanya balowooza waka wambwa kweri senga tewali mugeye tewali mukonyemu tekyo kale olwo masenga kumanya ebigambo bwe bana bitono bakulaba bakulaba bawulira ono ye mwami waffe ye muwala wo ye mwami wammwe mwami waffe Walizi Ali ku Lwalisi Ali erinnya eryo liitawanya naye njalitegeera kale tulakaawo nawe babafootoleko munnange babaweku ina mukadde waffe yatukulembedde kusaidi eyange nga bwe nenkana tetuba tumuyita taata abali wano abalaba bamuyita jjajja ye mukadde waffe taata toyo kusalamu akazindala ako si kalungi kuwanyisa seeka ne bwaba ayimiridde n'atuwa salaamu enkalu teyina tabu oyo mukadde waffe era taata waffe abalala abali wano bamuyita jjajja era nga bwe twatambudde wano tukirabawo omuntu wabweru fenna tuli ba mu nnyumba emu oli bwaba takuyita taata akuyita mmamba kyekyo kyennyini bannange obuuyi buno bonna beddira mmamba kaakati musajja mukulu ono aniraanyi wano yazaala ono afuuse ensonga kitaawe yennyini obwedda tulina omunene ku mukolo banne tutuweeko engalo ffenna okubeera ku mukolo gw'omwana wo taata wa Abdulsamad naye waali wano ayimirira atuwe ku salaamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajjati teyayise naye. Hajjati teyayise naye. Ne mama wali. Mama batulire ku salaamu. Mama batulire ku salaamu. Mama Abdulsamad. Mama Abdulsamad. Mama batulire ku salaamu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mbadde nkyakugamba nentambula ne muganda wange bamuyita Sheikh Musa naye tuli naye waali naye waali abatwerere ku salaamu. Alhamdulillah.
oyo bwavaayo nange ngenda kulaga kojja era naye ajja bba wakusalamu waalaikum salaamu warahmatullah bonna abali awo emabega banyinaza yemba balabeko bano wano batuwadduumo batuze era twogera bino nga tulinda n'obugole noboolaba abo bafumbo awulisebeekera byawadde ogamba ntiogambye awo bonna bafumbo ate nga asendewa bamwita mukyala Sumaya abeera mwanyina bwati singa wa Abdul Samado ono bwaliko n'alikwata nga bwe twatambula mulimamunyumbe omukyalo bamuyita Firdausi. Firdausi omanyi ekitegeeza ejjana yaki ejjana ya nabbi Firdausi era naye bamugaba dda oyo nno ngenda mugaba nkya masha Allah nsaba Allah yakolere mutandikwa nali kirabanga kiboto banolumuda batutuddeko mukato inamusinzirango mwenyezi tumanja kugambyuti omutima kututi mwana wa mama oyagala kuntya byomwoyo osobola kuntuza emisima anabuyero itakowekoza ebintu nsante mulilikwa chanze chanze nakotanze olutalowo ukakokoyomoyo kano kasole kuwina mwana wa mama we osobola kumponya ekizibu kiri mu kunkubampala ebitiibwa ku ttaka nebwe nekumyakumya mbewo ongera kufafi nabawensokonkola ebibula omuntu eyajirwa ebintu wakyabikoyiri ono bano abaana babagasedda kakati omulenzi oli yatuusedde egomba ali maddu ayaayaana okukwata ku mwana omuwala babagasse babaweeyo akapera bakameramaani bakwate ebifaananyi tukamera kale kimala ekyo okukola omusiraamu naye nyagadde abantu bafunemu ku ssanyu bino ebintu tebiba bya nnaku bannange saba Allah atufumbire obusiraamu tuleme kututuusa ate mu mbeera bwetu lindako katono kati batandise okugeya wanyi kati bamaze okugeya Lisa bamaze okugeya kati tuleke ab'ebifaananyi abagole leka ab'ebifaananyi bakole ogwabo tujja kuteeka tujja kuja muvooto mwayogera ekivuma nemwayogera ekivuma mwabanzi badde nsaba okkirize nti ogwange nagukoze
olwokuba nti twagala nnyo ebifaananyi ebyo abaana abo ne babikira atambula mpolampola ne baleeta ekimuli ky'omwana omuwala Katuma nja kusaba otuteera awo omukeeka bakameramaani mbadde nsaba mukkirize omukeeka ogwo nkolereko emikolo gyange kameramaani ekimuli kujja kyetaaga ate nga ebifaananyi gwenda tera ku zeero otyo mbadde nsaba tukkirize akazindaalo katutimaye obuuyi obwo naye bwe kaba weekali bakateekeko akantu mukafuweko omuntu anaaloma ne bw'anaaba omu naye kirungi twagala kujjayo omukolo gwa kinyusi twaliko ekimuli tukole ekyamangu mashaallah kale alina akazindaalo akabampeere bijje batukoze bulungi okutuleetera obuzindaalo obubiri so singa buli omu alina akake biba bitwanguyira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kase Sharifa, bamwita Neema, bamwita Samsam. Abdusoma datutumye kugambye nti bwekiba kigo yagambye bwekiba kigo akikubenze ate bwekaba kasaale welcome into the family. We are going to love you and you look so good, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekimuli nno kyemulaba awo mu maaso abantu babiriyo n'ennaanasi nayo ngirabyeyo n'ennazi ekyo ekimuli abantu ba Biswamad bakireetedde sabukkirize kakana nzezana ntase sembera omutima ogutwale nensiga sirikuleka nkimanyi olumiziddwa bangi bakuzanyisiza bambi nasiga nkuwadde byange otwale birowoozo byange bisuleyo ku byoyiseemu bambi nkukagaze ndya nti nkwagala bino bivudde ku mutima. I'll fight for you, I will die for you, I will shed my blood for you. Oh no, I will walk with you, I'll lie for you, I will go to the dungeons for you. It's been a while ngatusikako olwaleero nsabazekako mwattu kulemeddeko macholera nze sivaawo olina kyenjoya bambi mpuliriza nkwasa ebibyo nesiga birowooza bya
kala bikengere ekintu Allahu Akbar kansatizingeko otyo akuno obubaka bubwo ono kajojijoji w'ebibuuzo akubuuzibwa haji wano haji Saki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji abuuza ebintu bino bye baleese wano gadde nika yawedde dda naye mu kiseera ekyo mukoledde nika n'okutuusa essaawa eno oyinza okuba nga olinamu shakka luyisa ŋŋamba ggwe laavu eyo mujjajja tukubabaana mmwe otyo ebintu bino tubirye lilla ogenda kufunga tubisabire otyo sheekhe waali twanze naye alhamdulillah kyetubuuza ogenda kunywerera ku mwana mulenzi oba ku byokubisabira ng'ogenda kugendayo bya jasiti ng'otulaze kiwaani naye ng'olina omulenzi wakufa bibeerayo nga wiiki ejja ogenda kuba ng'odduse ewaabwe byaddala wangi abutusomade owulira neeri waliwo miti salamu aleikum angi tubadde tugamba audio naye tumugambye eki tubadde tumugeye naye tubadde tumugeyaki Allahu Akbar mwana gwe naabwe egenda kutawanya kati abo abazadde baveeko tunuulira liisa agenda kulya ebintu bino ku lulwo agambye agenda kunywererako naawe ekyo okikkiriza tomufuumuule mu wiiki singa 2 baasi masha Allah banne tetulwisa budde katemba abeeramu naye nga byo byebyo masha Allah omwana akkiriza nti agiseeka ebintu bino katubiwe dduwa zinengamba nti bisimilla babijjo babitwale mu nnyumba mulimu ebyenkizo nga biriko maaka makumbi amini nga biriko mumaaka ati nali mwagala nnyo bannange omwana omulenzi aleetedde taata ebbaasa mulimu dirihamu mulimu ebbaasa ya ssenga namba emu mulimu dirihamu ono bagande sumulirawo kanga nemukodomi wawaali namba mwamiwo eno ya sengattu aliwa sengattu kati gomumanyi naye era naye kimugambye nti asumulira wakanga waliwo bbaawe nakabutuzi kanywa biragala maama bakuleetedde ebbaasa wano nindako katono omwana ono atuleetedde wano kimembe jjajja mukyala bakuleetedde wano munnange ekyokwebika omwana yatunulayo n'agamba jjajja bamuleetere barakallahu fikum nange ondowoozezaako zomanyiisa omutulira wano nindaga abantu ekikole tofukamira naye fukamira omukazi muliro bwotamukwatako tekwaka bwotakufukambirira tekwaka fukamira wansajja genda kukagaze ku kyalo wano bulijjo mubadde mumukuba ebifunfugu musajja wattu otyo katolosika gwe bagubadde batwala bagenda kutwala liisa muko tebatwala kakati mukulu
mukudumu agenda kukwasa ebbaasa akwase n'ebisero by'ebinyonyi ondemu eyeebo enene kati abakwabaamanyi mutabani gwa mukisero gwejjogira ekisolo ki waliwo ebimyofu kwala bukwasi enkoko y'omuko tweyanziza enkoko y'omuko nemuko omulala naye begendereze ate munange nazo zandize zirina pampa ate bazetunuzaamu kati akabi kali kagwa bannanga abaana abalenzi abazaalibwa omulyango gw'emmanju gukalaabuto litane ttiimu endala ebintu ebyo babituwadde byonna byaffe mu bitwale litane abalala ne bayisima bonna mubayite ebera bintu bye bamuleetedde okwambala masha allah Nani ajitumie tetwaze wano kunyiiga nga Haji bwe yagambye e Kampala tulina okusanyuka wano tuli mu kibuga Kampala ab'omukyalo bwe baba bawakanye bawakanira ffene Nambooko wano ffe tuwakanira ki Sente naye ng'ajagala okkirize nti obwedda mulimu abantu abalina ebirabo byabwe mu kakiseera kano nsaba tukakozese omwana ono ng'akyamwenya ng'ate bambi atunula bw'ati mujje mu bimuwe n'okumwagaliza essanyu naye nga kya luyimba lumu n'asobola okumufuwa $1 ng'akayimba bwe kagambye naye nga bya mukwano bya Justy naye nga ndowooza abagole mwe mujja okusooka ngamba abagole obwami mwe mulina okubeera nga mutulaga essanyu eri omwana omuwala n'enteekateeka ennungi bambi nga bwatunula Mukama bwatu bwe yamuwunda mwebaze mbami ne dadi dijja gwe oludde Abayina baraka, muwaga abayina baraka.
Mula abantu basanyuka sana tetwali twagalize ngazi mulabe Allah bwakitukoledde eno mbaga sindigiina nti buyinza okutwenta n'endibwamu Ono mwala bwasazeeko Liisa mbadde nsaba akatebe okaveeko bambi kakkana ku magulu go kakkana ku magulu go onde naye maama naye ate obadde wesibe kutabani wange afukamire n'omuwala aganye bana tugende okiraba soma bisimilla gw'ogimwambaze ekyo nakyo kigwe gamba nti bisimilla obadde alagiweekerezaako bugambo kuwaakangwe ba sanitize. Assalamu alaikum warahmatullah. Chenjagala ogamba Liisa timugambe bwe kiba kigonki mumezi. Amina. Temuwaba n'ekirala akasale kenkozesezza kukanoze omwana oyo ng'alimbaza ddebe tomutukuba toli mukyawa wangi tewejjusa bw'ogendanga mu dduuka n'ogula ekintu kyekyo kyekikyo totuukeeka ne wejjusa nti wena ng'ate kano nga saakalaba nno yoyo bw'ogenda n'ogula baasi togisaayo munadde saagirabye obushegedde okuba akasaale naffe tukubirabye waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I wanna give you up this time, darling, just kiss me. Haji nakugambye gwe mukazi mugiro otakufukamirira tekwaka ebyobisiraamu yabisu Haji nina akayimba ke nasabye DJ naye kati singa yakanteereddeko nange nandisanyuse aganye ka eri kati nomala bagamba nti waliwo kafiyo abo nabagamba Museveni yateekawo kafiyo esaawa emu kale mutambuze mpolampola nga mugenda ku keeke yaddenga Abdusomad yadde atugambye munno mbwamumeze alimbye wallahi akana kamuvugire mpuliriza omwana yeyasekudde Abudu n'agonda n'ajja ebyo byogera bibyo wanje tata yagambye akamuka kwe yakalaba era Haji nemwebaza akasukanga mayinja ganagaleete yakasukanga bifunfu yakirabye nga kajja mashallah ate yakakutakaso 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Congratulations and celebrations when I tell everyone. Mama,
ne babiteeka ku firimu bagira ne babijjayo ne bijjukanya wabaawo obusungu nga bwadde bwabatendeka esaawa 8 omuwala bwabijjukira agamba waayi bino kambireke olwekyo ne taata obuuyi buli abatulonzeemu otyo haji bagende wa taata azaala omwana omulenzi so ate era bwe baavaayo ne bajja eri taata azaala omwana Lisa gabula saiti endala Lisa gabula saiti endala Mujje twambuke Samad mujje twambuke obudde mujje twambuke wataani awo bagenda bawa bagole bange mujje tugende webale nnyo mpulira naye nti obudde tubulinda kiri wano mukaseera taata tetunaba muwe eri bannange omuteerezi yakasuwada twambuke batule yaffe eggwako twambuke omunyolenyole ku nsingo abatukulikayo obwedda bambuuza eno wabeerayo ebigenda mu maaso agambye okukunyola ensingo kunyolemu ku nsingo zijja zeetuse kunyolemu ku nsingo mpolampola obakwata mutuyi agibadde nsaba tukkirize Lisa tuusa okusimako eri Abdu omuwa omugambo bwe bamutegekedde ng'osiba akantu ako kubeera manyi wabutegese naye nkakasa byete ebigenda 2 mashallah Aha.
waddamu kyawo mbu kibuno bulijjo gwanoonya amusanze mugwe koggwe kaganya okwogera wanyi kakugezedde akaana kawala kakusekutte wanyi ebigambo bibuze wesalaamu wanyi mumpeerekana akazindaalo ebigambo bibwedde balinda bigambo omwana agambye ko ekibuno omwategwe n'ogamba otya ge maaso g'ekiro Masha Allah.